Bobby Wine is a great artist. I respect him and I love his music. I respect him, I love him. Naline Kenzo, and I was so omanyiza ebiseera ebisingawo ensanyuka ennyo nsirika bwe nyiiga nsirika, so that's why bwombuuza osookekanga nga ebigambo bye nandiyogedde ku gundi eyo sisobola abana temumanja music yatanafuluma because I work so hard neteeka music mungi wabweru. Nsimanyi nsonga ekaabya bayimbi era sina kyenyiza jjogerako. Nange nja kukaaba. Sinafuna ntiisatiisa ye otandika otya sitya. Sitya. Ndeka nsekemu kubanga maybe ebintu biraba bulala. Naye omuntu akuwulira ng'ombuuza ekibuzo bwe kiti amazima asobola obutakitegeera cause I'm that artist who has mentored a lot of youths. Buli omu akimanyi. Mjebaleko banyabo ne bassebo mwebale gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Fake for Make a Fresh Boy King Kong. Yeah man. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano nange. Obanga 3, 4, 5, 6. Nyingi. Artist of the Year n'ebirala. Nze ndi wano ku Lwandongo ya Uganda yena awangula ndi musanyufu ku lulwe. I'm here just to represent for Ugandan music and njagala I wish everyone can win. Never see wangula omulala yena wawangula lyessanyu lyange. I'm just here to represent for Ugandan music. Yeah man. Muganda wange Kenzo webale nnyo kola nnyo. You inspire a lot of artists. Nange nga mweneetadde tukwebaza okufuna nomination eyo. That is so big for Ugandan music. Webale nnyo, webalire ddala. Naline Kenzo, and I was so omanyiza ebiseera ebisingawo ensanyuka ennyo nsirika bwe nyiiga nsirika, so that's why bwombuuza osookekanga nga ebigambo bye nandiyogedde ku gundi eyo sisobola ku expressinga ssanyu lye nina mu bigambo, but I'm so happy because this is so big for all of us, for all the artists and for Ugandan industry. Sure. Nali ngifunyeeko sebo. Baddeko mu nominations ngeza Afrima, badde nyingi. Yeah. Mukusooka wagira abantu bagamba nti Freak yagenda tuleetera Grammy. Bali bagikuteekako nga bagikuwagaliza sebo. Yagenze wa Kenzo. Kirungi kuba Kenzo yenze. Fena tuli bana Uganda ate fena tuli bakabi. Ate lero lubeera fena tetusobola kikola mulundi gumu. Yes. Wabaddewo entalo nyingi n'ebyogerwa bingi n'enkokola nyingi nnyo nga bagamba about abayimbi kuba banyongo associating ne side eri ya Bobby n'ate kolo nojja n'oyimba ku kivu nga balowooza ate Kenzo ayinza okuba associating n'eno side. Bweno gundi backfire tewagifunyeeko kuba yeeko walukaga yagitesitiza. First of all nze sikola mpalaniraako byampalanaza abantu tebinkwatako. Bobby Wine is a great artist. I respect him and I love his music. I respect him, I love him. Kenzo, the same. Bonna bakyali bange sebyentalo zaabwe oba waliwo side eno babichi. I don't know about that. Yeah. Nenga gwe radio ba yellow what side kyo ba green side kyo. Nze ndi ku side y'abantu. Sirimbi byakala sibirimu. Nechala ekibaddewo still nga twogera ku ebyo nyinyi ebigenda mu maaso mu music industry Uganda. Fika baddewo for a long time ngera abantu bannyo bakunuulidde nyinyi, and there have been so many allegations about collabos zestafuluma ate nga wasukandikirawo collabo nga tezifuluma naddala kati bayagala ya Wizkid ey'omu South Africa ki ekigaanyi abana temumanja music yatanafuluma because I work so hard neteeka music mungi wabweru. Nina album empya
erina ennyimba 14 era mukyabanja. Mumpe mu time. I need like a full year okuta music omulala. Tuba tuli mu kukola naye tekina kuba nti no bwe kiba tekisobose mu budde bw'oba okyetagidde mu kiba kijja. You just have to be patient. Videos on the music format right mulako Empower. Empower is one of the record labels in Nigeria. Yeah. Are you now signed from Fresh Gang to Empower? No, yes, so. Izande nkolagana yo nabo eyetakati. Ensonga lwaki era ku video ezo kwe kumwera labako ekigambo Fresh Gang. This means companies neno ziri collaboratinga oba zegata ku mulimu ogwo. So company there ya Empower distributing a music wange outside Uganda, then Fresh Gang ya record label yange je nkoleramu music wane. Oba shooting a video bakufundinga ko because basoka no ku posting enyimba zo ku YouTube. No. Si kituufu ekyo. Yeah. So now is posting up side yo ku zondi yo ku social media zo like bali bamaze ku postinga like ekikulu kya music kiri nti music kwali ku YouTube. Gwe bya YouTube bibyesenyiwe gwe genda ku YouTube ofuna oluyimba. Oba ali ku channel ki oba channel ki ezo issues za management zenkola nazo. Yeah. This is another way to break into the Nigerian industry. Ekikulu si ku breaking a Nigerian industry. Ekikulu ku breaking worldwide. Ekiroto tetukirimitinga Nigeria tewali na muyimbi ayimbayo so teri kyamaanyi titulina kye tunoonyaayo. Wabula tuli mugezaako okupenetrating akatale k'ensi yonna. Yeah. Afik kyogera ku kigenda maaso mu industry. Abayimbi enaku zino bakaaba nnyo. Ensonga ejogerako. Nsimanyi nsonga ekaabya abayimbi era sirina kyenyiza gyogerako. Nga tewakaaba ng'omaze concert. Nange nja kukaaba. Kati mwakafudde kakodyo. Nedda si kakodyo. Gwe tokaaba? Nkaba. Buli ali wano akaaba. Maybe ekyawula nti kukaabira mu kamera sinatuukaawo. Neera nange we naafuna ebizibu bwe bityo bye bayitamu bye simanyi nja kukaaba. Nga gwe omusajja Omuganda. Golaba kino kitegeeza ki? Kyavunanyizibwa okukaabira mu banda. Oli musajja. Waliwo embeera esooka okusukkako. Kisoboka. Saagala nnyo okwogera ku nsonga ziruma abantu zibakaabya. Simanyi lwaki omuntu aba akaabye so. Bingi. Abula kizibuzibu. Ge mazima saagala kukkiriza bukkiriza mbu kizibu nze okukaaba. Kuba singa nali wa kukikola singa ndowooza nakaabako dda. Naye kati we natuuka ensonga lwaki nina n'erinnya nze King Kong ntandika ntya. Tulengera buli amaliriza concert nebeera successful. Akomawo n'akaaba. Yange teyali. Nze nga saakaaba. Buli omu akaaba. Maybe babeera n'ensonga zaabwe endala naye nze ekyokukaaba sikiriiko nnyo. Tunulidde nnyo okusanyuka. King Kong ogambye oli King Kong. Ate omutujju yakaaba kati gwe tulina bukakafu kimpu gwe King tojja King Kong. Anti oyo mutujju. Nze King Kong. Owaye twogereko kutiisibwa abayimbi ennaku zino waddewo okutiisatiisa abayimbi omu avaayo agamba bantiisatiisa okonsita bantiisatiisa bwe wamala concert yali successful yakola over 200 million wafunayo abakutiisatiisa era obulamu bwoggwe obukuuma Sinafuna ntiisatiisa ye otandika otya sitya. Oliweka wempe. Sitya. Eggaali olina emala. Sirina kyentya. Otandika otya. Weesiga ki? Neesiga Mukama Katonda, neesiga ekibuli nero gye nnina, neesiga n'abawagizi bange. Batiisatiisa bo bawa magezi ki abayimbi? Ezo nsonga zaabwe saagala ziyingiramu. Owaye King, Queen omufuna ddi? Ajja. Oba okyetegereza. Ajja. Era nga bwe mukuŋŋaanye wano eno nja kubayita mbagambe bannaaye namufunye. Okyasunsula. Enkyetegereza I need to take time. Emabega kawa Setaaga kupapa. Nsonga ezo tebazipapiramu. Emabega kawa Bannayuganda bali bafunye essanyu. Bwe bakola bako ne Lydia Jasmine nga bagamba oba weewangulidde oyo. Naye Queen mu ngeri ye ate mukwano gwange mulungi so bwe naaba mufunye ajja kujja era nandibadde nangirira ye naye saamulangirira so ekitabo kiri. N'omutwalako newaka n'omulaga omukadde. Ezo nsonga zo sizimanyiiko. Twogereko ku Afik abantu balowooza kati right now you're one of the biggest artists in Uganda naye bagamba tetulina kulabayo nga olina muntu gw'omentalinga ekintu kino yagala kibawekaweka tulagayo omuyimbi nti ono
Otambula na fashion designer. Muno nchinganga to. Ndekansekemu kubanga maybe ebintu biraba bulala. Naye omuntu akuwulira ng'ombuuza ekibuzo bwe kiti amazima. Asobola obutakitegera cause I'm that artist who has mentored a lot of youths. Buli omu akimanyi. I've mentored a lot. Sagala kuddawa neno kutandika kubeewaanirako. Nze ndi wa Kabyera, I've inspired abavubuka bangi nnyo mu generation yange. So you can't ask me a question like that. Tugamba munguliko rap music nti no president tugamba nga Chameleon yaleta King Sahaba radio no ga fiki nange ndeseyo nga otambula ne ba designer abasamu Kikumba ba Wembulemu ba dancer twagala yo tuleteko ba otete ko rapa otugaye muno rapa yono abantu bannamulaba Mozero uwo Mozero uwo ate kati oyagala mwesibe nga musipi. Come on. Anke bigambe bisemba yetu sibule. Mulaba eno vinda. Kanike kono uwanyi mudde wali waggulu. Fiki nambala ayo takumba munagamba takumba